wabadde alina okwewandiisiza. Enteekateeka ya kandidate waffe okwewandiisa twagikirizganyizaako n'ab'ebyokwerinda. Oluvannyuma lw'okwewandiisa ajja kudda mu kisaawe ewa Mbogo ku muzikiti omunene ayogereko eri abawagizi be mu kutongoza manifesto ye biki byagenda okukolera bannakawempe North Constituency. Kyannaku nnyo kyaba tamanya ŋŋamba gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abasirikale abasibira mu ggwa baatukedde na wanca ne bazingako omuzikiti gwonna ne bazingako ekisaawe kyonna. Abaana babadde bakeddewo ne babatwala nga buli muntu yenna asoobye omutwe okutuuka bamukwata. Gujja bagidde ku ssaawa nga 2:30 oyo akutte ebiwandiiko by'agenda okubeera omubaka waffe wa Kawempe North Constituency, Kansala Sserubiri Charles era nga Deputy Speaker w'eggombolola y'e Kawempe. Abasajja bwe bamututte apaakinze mu luggya lw'omuzikiti ne bajja ne bamugulabinga ne bamujja mu mmotoka ye ne bamuteeka mu drone enjeru. Emmotoka ye abasirikale ne bagyesogga abambadde ebyambalo ebya bbulaaka ne bamugjawo n'emmotoka ye ne bamuteeka mu drone ne bagenda. Ebiwandiiko byonna ebyokuwandiisa omubaka waffe Mwami Sserubiri Charles abadde nabyo nina obukakafu n'okukkiriza nti enteekateeka yaabwe ebadde yakulemesa kulabika nti bawandiisa omubaka waffe Nalukoola Erias Luyimbazi. Naye akalina abiri otega kalaba. Mwami Museveni n'obutiitiizi bwe n'abantu be nga batiitiira nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu Kawempe North Constituency tebalinaamu candidate bapangisiza abapangisa baleeta abalala babateese wali ku Peak Hill ne babateeka mu ddoomu y'abaana basule awo basobole okubeera nti babeera n'ababaka babeera ne candidate wano. Tulowooza tugenda kukola kyonna ekisoboka okulabika nti Nalukoola awandiisibwa olwaleero. Tukoowoola bannakawempe North Constituency yonna gye muli okulabika nti ejjoogo lino erya Mwami Museveni terigenda mu constituency eno kubanga constituency eno yaffe ya National Unity Platform. Omubaka omulwanyi Namige kati omugenzi Muhammad Segirinya buli kakodyo konna yakatubuulira, buli kakodyo konna yakatutendeka, ate naddala ffe abaali bafolowa be abaali abayizi be tubukozesezza. Era essaawa eno ekigenda mu maaso kwe kujjuza empapula endala okulabika nti omubaka waffe Nalukoola Erias Luyimbazi abeera nominated olunaku olwaleero. Yonna gye batutte Kansala Sserubiri, yonna gye batutte mukama waffe tulowooza nti katumusabire ate baleme mutuusaako bulabe nga bwe bazze batuusa ku bantu abaki abala. Briefly in English. Embeera ebaddewo olwaleero yennyamiza gavumenti ya Mwami Museveni bw'etiitidde n'etuukira ddala ku kintu